Rural communities and animals live in the same ecosystem. Rural people bear the burdens of living with animals. People and animals conflict over space. Poliisi Kyaddaaki ekutte omusajja Brian Mulinzi ng'ono ateeberezebwa okuba nga yakulira akabinja akalumba omulamuzi Gladys Kamasanyu. Kinajjukirwa nti ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu we byali byakafulumizibwa omulamuzi Gladys Kamasanyu yali agenze okukima ebyava mu bigezo bino eby'omwana we ku ssomero erya Green Hill Academy erisangibwa Ekibuli. Abazigu ne bamukuba ku mutwe era n'atwalibwa mu ddwaliro. Okusinza kwena ng'agamba nti eyakwatiddwa yabadde omuduumizi era nga yasangiddwa Mbaale. Nesobola okukwata omuvubuka bayita Brian Mulinzi. Ono Brian y'omu ku baali bakulidde y'omu ku abo abazze bakulira obugondo obubadde bwenyigidde okubbira abantu ku pikipiki oba ku boodabooda. Era ng'ategeezezza nga Mulinzi Brian waali ekitundu kw'abo abavubuka ababbira ku pikipiki abaalabika ku luguudo lw'Amawanda nga babba omuyindi ssaako ne mu bitundu ebirala. Oluvannyuma lw'okumukwata twamubuuzizza akanana n'akataano n'alaga bulungi nnyo nga ye nga Brian Mulinzi ne banne abalala abana be twatwala mu kabondo kali aka 14 be twakwata omuli Ssewakiryanga Resias, Bankunda Marvin, Jumba Vincent ne Tukume Yusuf. Guno gwogo baali bagufudde mulimu nga bagenda balondoola buli ava ku ATM naddala abakyala. Ono atendereza omulimu ogukoleddwa kamera ez'oku nguudo olw'ensonga nti zaabayambyeko mu kusobola okugwa mu buufu obw'omuntu ono. Kyatuyambye nnyo ate bwe bali kabondo akalumba omuyindi mujjukira bulungi gwe bayita Jiwanlal n'alaga nti munne omulala gwe tuli mu kunoonya kati yeekwese gwe bayita Pancho era kati essira lyonna mukaweefube tulitadde mu kunoonyereza Pancho buli gyali. Ono Mulinzi Brian yasangiddwa nga adduse e Kampala nga yeekwese mu bitundu by'Embaale etwamugye. Wetogeera omulamuzi Gladys Kamasanyu ali yaddeyaddeko newankubadde nga ebiwundu akyanyiga. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.